ebintu ebiri mu ggwanga omulembe gwaffe guliiriddwamu olukwe tuliiriddwa z'amaanya mu institutions ne ba elders abalina okutuyambako nga bwolaba Kenya ba elders ne institutions ziyambako abavubuka ne bakikola si lwakuba nti abavubuka be Kenya bavumu nnyo okutusinga. In fact tubasinga n'ogundi n'obuvumu kuba ffe twerwanako ffekka. Bo balina institutions zonna balina kooti. Omusajja yateekayo Ruto yateekayo ekiwandiiko ng'asaba kooti emukkirize aleeta amagye. Yasooka n'agamba amagye gajje amekomanda n'agamba ndigenda osabe kooti. N'agenda mu kooti emukkirize ayiwa amagye. Omulamuzi n'amugamba nedda ssebo ezo ensonga za poliisi ekikwasaganya. So ewaffe tekiriyo ekyo. N'agenda wa IGP n'amugamba sumulula emmundu ennene sumulula abaana n'agamba nedda ssebo ebyo byokulwanyisa tebikubibwa bannayuganda. Owulidde abaana ne baddamu amaanyi ffe ekyewaffe tetukirina. Si lwakuba nti abannakenya bagumu naye nga kanisa ne kereziya n'emizikiti byaguddewo birinawo amazzi birinawo emigaati birinawo capati birinawo abasawo. Buli kanisa weeri omwana bw'afuna ekintu bamuddusa ku kyaki bataddewo katenti abasawo mwe bali okufuna first aid. Ffe Uganda tuli ffekka tetulina akatuyamba ku institution ezo zonna. Bonna bali gundi ne Museveni. Mujja gamba bino ebintu mbuno tubeera tusimanyi tuwalampa abantu abakulu. Uganda Museveni bw'aba alina kyayagala bonna babeera kimu. Bw'aba bagenda kulya ssente z'ebisiyaga bonna mu makanisa mu makereziya mu mizikiti babeera ku bisiyaga. Kati Uganda ebisiyaga byavaayo okuva lwe twakizuula. Trump yatugamba nti Museveni ye musiyazi omukulu. Museveni ye yasiyaga Janet. Museveni okumanya musiyazi yamala okusiyaga abasajja n'asiyaga Janet. Golaba Janet kuzimba amagulu yenna atambula nga pulideta agenda yenna bwatu. Museveni bwatuuka ewaka ayita manju tayita miryango yasiyaga Janet. Mulaba Janet akunkumuka gwawo yenna okugulu akutwala omusajja yamukutula akalinda minyira. Genda obuuze Janet kiki ekimuluma. Wabula bwe baali baagala okutattana erinnya lya Nuupu bonna baayogeranga kimu kisiyaga nga Mpuuga Bwanika Kazimba Mugalu Bujingo. Oyo omusajja alina ekirevu kimulinga ebyoya by'embizi oyo w'okuwodi Kampala yani mubajje alina ekirevu kijja ku byoya bya mbizi n'alyoka yeetekako ebyoya by'embizi y'omu nsiko n'eyeewaka yenna n'akitintinga n'akiteekamu. Musajja gwe ogwana kuttira ku kimeeza kya mbizi gwe. Bonna nga batambuza kisiyaga. Kazimba Mugalu n'atambuza ekisiyaga kuba kyali mu interest ya Museveni. Bwe tutuuka ku PDM bweba season ya PDM bonna buli woyita akakati bannange era olwaleero ne bannaddiini bakubiriza abantu okulaba nga beetaba mu nteekateeka za gavumenti era sheeke mubadde ow'ekirevu ky'embizi bw'atyo bw'agambye bannange assalamu alaikum bannange ababizi bannange kakati bannange mwenna mwettanira enkola ya gavumenti. Enkola za gavumenti tojje mu baavu. Era Kazimba Mugalu agambye kakati ffenna naffe mutuwe ku PDM bonna bagaggawale tuwa abakrisitu. Kakati era balonze n'omusumba Pastor John Mulinde atambuze enkola ya PDM bonna bagaggawale emyoga bonna babeera wamu ku interest ya Museveni. Ekereziya ekubiriza abantu okwongera okwetaba mu nteekateeka za gavumenti basobole okwejja mu bwavu.
era n'olwaleero mu mazuukira ga mukama waffe mu bitundu by'e Masaka Ssaabasumba w'e Masaka omwami Onyonya agambye abantu bettanire nnyo gavumenti balwanyise nnyo ekisiyaga. Bwe tugendako mu mambuka g'eggwanga Uganda Ssaabalabirizi ne Ssaabasumba w'ekitundu kino bagambye abantu okwettanira gavumenti. Kaakati era bwe tubadde Ntoroko mu bitundu bya Greater Rwenzururu abasumba bonna era enjiri ebadde y'emu. Ati tulina omuhimbo gw'embaganiza amazima mali Ruhanga akozere kurungi beitu obworo abantu beitu tebalina sente habwokuba tebakozereki okwatagana na gavumenti omuli programu za gavumenti okutunga entaasya ya buli kiro. Nga Uganda yonna kyeyayogedde muguleeta kigezi era nayo Ssaabasumba asiimwe era naye bw'ati bw'agambye Ssaabasumba bannange ebisiyaga bisusse kati ate ttemu tewaliyo n'ogu alyogerako. Ekiwamba abantu teriyo n'ogu akyogerako. Njagala Museveni ansiyagira omusajja Ssaabasumba omu amukwata amusiyaga amukutula kalinda minyira oba Museveni mumuyita muntu. Bwe bituuka ku by'okulwanirira abaana baabwe generation ekkanisa ento awo teboogera naye bwe kiba mu interest ya Museveni mujjukira bonna awo emabegakawo bebadde bannaye tukuuma emirembe okutuusa Ssaabasumba wange Ssaabasumba mukuye n'ababuuza naye nedda bannange Uganda teyiwa omusaayi Uganda eyiwa ddi. Bishop Kalidinaali Lwere oyo Kalidinaali wange Bishop muno Lwere mukuye Bishop Kalidinaali mukuye n'abuuza nedda Uganda eyiwa ddi. Uganda yayiwa ddi. Uganda yattaani ayiwa ali omu oludda luno terulina gwe lwaliriye ayiwa ali omu. Lwaki temwogera ku oyo? Kati essaawa zino ez'obunkenke genda bonna babuulira enjiri egi Mukama agenda kikola era waliwo kati olwaleero kakati kikoma kaakati gamba nti aleluya 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 guno gwe mwezi guno gwe mwaka era kakati bannange kakati combat night 77 dogs era olwaleero gamba bikoma aleluya bonna yenjiri. Do you know why? Tewaliyo kikoma nga tewaliwo temulimu involvement y'omuntu tewali kijja kukoma. Babalimba nabadde kyawandiikibwa Ezekiel 12 musome okuva wasooka paka wasemba naye nze ngenda kuyita mu verse 21 to 28. Bakabaka bwe batyo bweba Museveni wabeera mu kaseera akakazigizigi nga bateekateekaawo oluwalo nga bagenda n'oluwalo buli ssaawa era bwe babaddeyo Katikkiro abatisetu mugende mugamba abantu lwaki benyigira mu nteekateeka za gavumenti mukuze bulungi abaana. Waliyo ebisiyaga mubimanyi ebisiyaga kibanga kikajjo omuntu akikuvumbika mu kutu abaana mubagambe tebazanyazanya tebonooneka waliwo omulembe nedda abaana tebadda mu bintu ebyo. Feye waffe Buddu tukiyita kisiyaga emukono mukiyita mutya gwaliwe waffe mukono ono mwana wa kojja wamma gwe toli mwana wa baba wa kojja wange oyo gwolaba oyo wamma ekisiyaga mmwe wammwe temukimanyi. Ebisiyaga bisusse mu ggwanga ne mu masomero naye nga waliwo engeri gy'osobola okugenda mu nkola ya gavumenti n'ova mu bwavu. Emmwanyi terimba kubanga ffe waffe Buddu emmwanyi terimba. Bonna nga boogera message egi kati tebakimanyiiko nti eriyo okuwamba abantu abo bakolera Museveni wabula nammwe ne mubeegattako. Wulira nga ngenda mu kigambo kya Katonda.